Ensisinkano eno ebadde erina okukulemberwa abakulembeze baffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Kizza Besigye, Omuloodi n'abalala abatasobodde kubeerawo. Ne batusaba tujje tusisinkane abakulembeze baffe bano ab'eddiini era nituwaayamuko ku nsonga ez'enjawulo. Ebimu ku ebyo bye tulaba Inter-Religious Council of Uganda byeteekako nnyo essira justice obwenkanya, era tubasabye bongeze kaloboozi. Twagala okubebaza abasinga ku bo bazze nga boogera ku nsonga zino ez'obuli bw'enguzi, okutulugunya bannayuganda n'ebirala, era nga tubasabye kavolumu bakongeremuko ku nsonga zino. Ebintu ebiruma bannayuganda ffenna bitukwatako. Ffe nga benzikiriza tetuli babyabufuzi oba tulina pateno gye tulina okwogera oba pateno. Ffe twogera ebintu ebikwata ku muntu nga obwetaavu bwaffe era n'okwolesebwa kwaffe bwe kuli okwa Inter-Religious Council of Uganda. Uganda gye twetaaga. Ensonga weeziri zitukwatako naye katumale ziteesaako. Tuleme kwogera bwogezi nga abakola personal comment. Tujja kwogera nga twogera collective voice. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.